tuyina ba MP nga bali mu nnyanja nga bwolaba ba MP Migadde akulidde ku nnyanja era muvubi ebyokuvuba abitegeera yandibadde aweebwanga ekifo kya minisita w'ebyokuvuba so si gwe bajje Makerere naye ate bagenda bafuna omuntu okuva Makerere nga yava Mbalala oluusi nga amanyi ente kawawa gye bagirundamu okuvanga nto nebamuwa okubanga minisita atwala ekyaki ennyanja kati ne baddira ono munamaze amanyi mundu ate ye ne bamutwala mu ddwaliro oba ne bamutwala ku luguudo yatambula ne wakisi kakati obwo bwebuzibu tutera okusanga. Export TV to the world. Omwaka 2026 naddala ffe abantu abawangaalira era ababeerawo ku nnyanja twatandikira mu biwobe na Miranga amaziga n'okulaajana oluvannyuma lw'ekyavaayo ne kigambibwa nti abantu abavuba Mukene baateekebwako full stop. Abasinga tetwakitegeera kiki kye baabagamba. Olunaku olwaleero mu kaweefube w'okutangaaza ggwe nange tutambule wamu n'okumanya. Export TV ebigere byaffe twabiranduluddeko ne tugenda mu disitulikiti y'e Buyikwe wansi eno ku nnyanja Nalubaale. Abasinga gye mmanyi nga Victoria omwalo gumanyikiddwa nga Kiyindi. Tutegeere kiki kyennyini era oluvannyuma lw'abakulu ovaayo okubayimiriza okuvuba Mukene kiki ekyaddako eri society then tulabe engeri gye tuyinza okuba nga tusitula eddoboozi erisobola okuyamba ekitundu. Sebuntu taata nsanyusa okulaba nange nesiimye okusanga weebale kutetenkanya TV yaffe eno nesobola okuba nga etambula bulungi Export TV wamu n'ennyaffe Buyikwe. Taata amannya gaakulaba ngenda kusaba omweyanjulire. Erinnya yenze Isa Abirye yenze Isa Prince Faizo manyanga mangi era nze kansala omulonde akiikirira Kindi Town Council ku district eya Buyikwe era nga onsisinkanye mu kibuga kyange kyenkiikirira. Ngenda soka nkuyozeyoze bali bangamba akaluke tuvuddemu kabadde kawakulya kukomba so one kituufu ddala nga okukawangula kyanjawulo n'okulangirirwa kituufu ngeri so possible okuva eno ng'obuwawuzi obulina then alangirira n'alangirira birala so tukuyozaayoza. Amiina. Twogera n'omukulembeze mu kitundu kiki ekyo kye baavaayo kuyimiriza abamu tetwakitegeera buli omu yakitaputabu kiki ekituufu ekyatuka ku nnyanja. Ekyamazima kiri nti ennyanja yaffe eno tubadde tugivubiramu nga tuli mu mbeera ennungi esobola okuba nga eyimirizaawo abantu baffe ab'omu kitundu naye mu kuvuba kwa tubadde tuvuba mubaddemu embeera etali nnambulukufu bulungi erimu abavuba oba abakulembeze eri saidi zombi abavubi abakwasa amateeka g'ebyokuvuba n'abavubi nawe wennyini tuba otangaaza mu mbeera etya abakwasa amateeka g'okuvuba bagamba nti envuba evubibwamu mbi era esaanyaawo ebyennyanja. Abavubi bagamba envuba gye babaleetera okulabika nga bakozesa tejja kusobola kukwata byennyanja naddala nga Mukene. Mu kuvuba okwa Mukene kubaddemu ebintu bya mirundi ng'esatu. Yes. Ekisooka mubaddemu abamu nga bavubisa amataala ge tuyita sitima, abalala bavubisa amataala ag'obubaatule obwa sola ekiro. Abamu nga bavubisa oluseno, abalala nga bavubisa ekitimba. Oluseno lwe luki? Oluseno kibeera ekitimba nga kiri mu foomu ya lawundi nga bwolaba omutawu omanyi omutawu kata ongera bikabya badira ekitimba ne bakiruka nga kya lawundi ne bakibanga olugali oba ekibbo kati ne kibeerako omuti gwe bakwatako kati akatimba kali ke kagenda mu mazzi gwaba okwata ku muti olwo bayita oluseno
kati ndamu ayola bwezi kyonna ekizzo bampuuto obupuuto obuto bwonna ne musena. Yes, kwakyo kyavaamu ekigambo kibayita oluseno. Kati ate ne walaawo okuvuba kubavubisa obutimba buno bwa bulijjo bwe mumanyi. Kakati okusoomoozebwa kubaddewo kwa mirundi ng'ebiri. Ekisooka nga abakwasa ebyokuvuba bagamba nti okuvuba kw'okuvubisa obutaala kwonoona. Nenga tunaba tukakukansala. Bo bagamba ne in actual sense. In actual sense kwonoona ekituufu kiri nti ebintu biri bya mirundi ng'ebiri. Okuvuba kw'okuvubisa ekitimba tekwonoona singa ekitimba kiba tekiyitiridde golofa nnyingi. Golofa kyeki? Golofa bibeera oba mu lulimi oluvubi oba nkikirambulula emitya bibeera ebitimba ebiramba kati bw'okizungulula ne kivuuka golofa. N'olunagamba nti ebitimba 5 katugeze nga bwebiraba bino kati kino ng'okizunguludde ebeera golofa mu lulimi luli oluvubi. Naye mu bufunze kyekitimba ekiki ekiramba oba kyekitimba ekiramba. So golofa. Kati kibayita golofa mu lulimi oluvubi. Ate nibo bamanyi ennyumba mu nsula mu golofa oba bagolofa bafa Abaganda mwono. Golofa bazimanyi ziri ezinyumba ezayitirira naye eno mu kuvuba kiba kitimba. Kwendi. Kakati obuzibu buli bwa mulundi gumu nti bali abamu babadde bateekamu ebisukkako obuwangu. Era nga nze nkakasa singa baba babireseewo ebitimba ebyo naye nga babikendeezezaako bukendeeza bungi ennyanja esobola okusigala nga etambula bulungi. Ekirala okuvuba kw'obutaala kuno si kukyamu. Okyogera nga muvubi okyogera nga analayiza ate aluddeko ku mazzi. Obutaala bwako omuliro omweru. Obutaala bututeeka ku batule ebeera 12 volts ku 12 amps. Bubeera ne waati emu ku 3 obutaala. Obutaala buba bwako omuliro omweru. Owulira bulungi? Nkwendi. Kakati sitima eyaka omuliro ogwa yero. Sitima ebeeramu amafuta ge bayita paraffini. Naye nga mu mbeera ey'ekinasayansi amafuta ga paraffini ga butwa ku buli kiramu oba nze oba kiwuka era bwe gayiika mu mazzi bufuuka butwa. Buli kiramu ekiriwo kuba sitima esobola okugwa newunzika amafuta ne gayiika oba ekidomola kisobola okugwa. Kakati amafuta ago bwe gayiika ku mazzi buli ekiriwo kyonna awo kifa oba busoda oba kyennyanja kibeera affected. Ekyokubiri nti eryato libeeramu petroli kuba kuba yingini etambulira ku mafuta ga petroli si ga paraffini. Kati petroli abeera mu lyato nga muliro ate ng'eryato eryo lirimu omuliro gwa sitima. Singa esitima ekola akabenje n'egwa tusobola okufuna akabenje ak'omuliro abantu okujja ku mazzi. Ndowooza muze mubiwulirako. Ne tubafiirwa naye nga bo baagala. Naye nga bo tulumirirwa. Kakati mu mbeera entuufu wateekeddwa kubaawo kukkaanya wakati wa gavumenti n'abo abakwasaganya ebyokuvuba bentegeeza n'abavubi nti bw'oteekako ekyo ekitaala kisikamu n'obuwuuto obuto. Ekitaala tekisika. Ekitaala tekisika. Ki ekisika obuwuuto obuto? Ekitimba ekiwanvu olwakuba waba minisita yajja emabegako emyaka egiyise era olukiiko lwatuula wano mu katimba ensonga zonna tuzinyonnyola ne tumaliriza nga tukkaanyiza nti ekitimba kijja kubeera ekyamukene golofa zigenda kubeera nga 8. Katuulize buli. Golofa zijja kubeera 8. Naye obuzibu obuliwo nti ate baabavubi kasita wabeerawo akalembereza nga bongezaamu golofa nga zituuka ne 10 ne meka. Kati golofa buli wezituuka 12 olwo kiba kifuuse kokota
kuba kiba kiwanvu ekituuka wansi ekyo kyekizibu naye ekyondo ekitimba kiriri tekirina buzibu nga si kiwanvu. Waliwo koyogedde minisita yajja ne mubalaga ekitegeeza abakulembera ebyobuvubi mubasinga bitegeera. Kakati obuzibu wetusisinkanye mu gavumenti eno gye tutambuliramu eri bweti nti osisinkana akola ku eyali badde akola ku nsonga eno ng'ate akola ku nsonga ndala. Oluusi kyali badde kirungi nnyo okulabika nga omuntu omuvubi katugeze tulina ba MP nga bali mu nnyanja nga bw'olaba ba MP Migadde akulidde ku nnyanja era muvubi ebyokuvuba abitegeera yandibadde aweebwanga ekifo kya minisita w'ebyokuvuba. Naye ate bagenda bafuna omuntu okuva e Makerere nga yava Mbalala oluusi nga amanyi ente gye bagirundamu okuvanga nto ne bamuwa okubanga minisita atwala ekyaki ennyanja kati ne baddira ono munamaze amanyi mundu ate ye ne bamutwala mu ddwaliro oba ne bamutwala ku luguudo yatambula ne wakisi kakati obwo bwebuzibu tutera okusanga so singa baba baddidde abo bennyininyini abakitegeera ne babawa ensonga eyo kyali badde kikolanga ne bamuwa minisitule y'obwaki kyali badde kikolanga ki olwokuba agenda mu kintu kyamanyi abatalimbibwa olwokuba akuzaavuba ate gwe mulimu gwe bamuwaanye ekikosa n'ekitakosa. Ekintu ekyo baakiteekawo kyabakosa kityanga mu abadipendinga ku nnyanja. Fenga abadipendinga ku nnyanja naddala abantu bange nze n'abantu bange benkiikirira ekisooka kyaleeta obwavu obungi. Buli batataganya ennyanja ekibuga kya Kiyindi kino Buyikwe disitulikiti ne disitulikiti zonna eziri ku nnyanja tukosebwa mu byenfuna n'eggwanga lyonna era likosebwa kulwokubanga nze bwe mbaala ne ssente mu nsawo ngula ebintu era mba nsobola okubanga gavumenti efuna omusolo n'etambula bulungi. Kati mu budde buno ebintu tebitambula bulungi buli muntu ali ku nnyanja akaaba naye ng'akaaba lwakukyankalanya mbeera bweti era nandisabye gavumenti nga ndi mu kamera wano ebeeko engeri gyegonzaamu eddirizeemu teyabawaayo option nti musigale muvubevubemu oba yabajjako completely. Omanyi omuntu wajja n'akugamba nti mukulu soda nkuwadde essimu eno oba ng'ogikozesa naye bwaggwako omuliro tokkirizibwa gikya kitegeeza batakuwadde kankwebe ekyokwabirako. Waliwo embeera gye baateekawo ng'oli omugambe nti genda ovube mukene naye ate toteekeddwa kuvubisa ttaala. Tetwetaaga mataala ku mazzi tetwetaaga mataala ku mazzi ng'ate mukene baba bamuvubisa mataala era oli n'ayogeramu n'enjogera nze nno nga nze nagitwala ng'oba yakujereegerera oli n'akugamba muvube misana oba muvube ku mwezi ekiba kitegeeza abatakukkiriza indirecti bagamba mubbika obutaala mu nnyanja mubunnyika mu mazzi munda ne kaakira omwo ng'oli ali tasobola balaba nti ennyanja eyaka. Ekyamazima kiri nti nze naze omuntu sigenda directi bali mu nnyanja kuvuba naye waliwo kiwuliddeko nti bannyika amataala mu nnyanja sigenda directi bali ku nnyanja kuvuba era sisuubira nti ekintu ekyo kituufu naye nze kyemmanyi abantu nga bagezaako okulwanyisa kye balwanyisa baleetawo ensonga ezisobola okukkirizisa bannamateeka okutuukiriza kiri ekibuzo kibuuza bwe kiba nga ddala ettaala baginnyika eri mu nnyanja emala bbanga ki nga tennafa simanyi olwokuba gali masannyalaze ettaala bw'oginnyika mu mazzi eya balubu eyo baginnyika mu mazzi muzisiba n'ogisiiringa n'eyakira eyo n'oloba kiro kyonna kale mu byonna babibaawo beetaaga kwongera kutereeza so si kugoba oba kuwera babaawo essuubi nti tulekeremuko akaseera kano then tujja kuddamu awo mbadde nzira ebimu ku bintu ebisobola okutereeza ennyanja yaffe biringa bisatu ekisooka kwe kulabika nga tugunjaawo emirimu emipya mu kitundu abantu abavubi abamu
bave mu mbeera y'okuvuba bajje mu mirimu tebadipendingira ku kintu kimu kino kya nnyanja okugeza tusobola okufunayo factories entonotono ezisobola kubanga ziwa abakozi obanga 6 obanga bameka nga zanjawulo tusobola okufuna factory ngezikola ku mmere kuba tulina mukene tuli balimi tulima kasooli ebizinga birima nakindi enyini ono emabega waayo waliyo abalimi kakati bwetuwanga tulina mukene tulina obusonko tulina amazzi tulina ne kasooli gwe tulima tusobola okuleetayo kakampuni akakola emmere y'enkoko abantu nga 3 oba 6 naye abanga bagenda ne bafuna emirimu ekyo kyekigendezezaako ku bungi bw'abantu abayingira mu nnyanja ensonga endala gye kiyambako nti ennyanja esobola okuwumula kakati mu biseera by'ennyanja okuwumula abantu abo abantu abakola mu kampuni essente zebaba bafunye zisobola okuba nga zisaculatinga mu kitundu kyaffe kino nekiggwamu obwavu era awaba weetaagawo enteeseganya wakati w'abakwasaganya ebyokuvuba ne bannannyini makolero ago ba bukampuni obwo bubabuze nti bwe tuba twasazeewo nti buli tugenda kuwumuzanga ennyanja oluvannyuma lw'omwezi mulamba kakati tuddira bali abamakolero bano bawumuzza wayitawo ennaku 3 oba 4 bali ne bagaba omusaala saidi ati essente zisigala zitambula mu kitundu kyaffe ennyanja ejja kuba esobola okuba nga eterera naye gwe buli lwogamba nti omuntu omugole wajja ekyokulya ne famire ye naye nga tomuwadde alternative wajja kufuna kyakulya awo obeera olimba aba ajja kuddayo oba afaafe agambe nti oba nfiira mu nnyanja kanfe oba banzita kabanzite naye nze sirina kyakukola naye sooka oteekawo option endala gyasobola okuba nga afuniramu akasente akayimirizaawo famire ye kiri kijja kuba kyabiteekawo temuwulira mwamanyira zino sente za kidomoolo ez'ennyanja obuzibu obuliwo buli bwe buti nti olwaleero luno tulina abavubuka bangi ngaemubalaba owakamba esobola okutunuzaayoko abavubuka bangi naye nga weebali naye nga ekyabaziba kiri nti nga tebalina tebalina mirimu tebasoma ekyokusoma si kyekikulu kuba bangi ate basoma era nga tebalinaamba challenge eriwo nti n'emirimu bandigeze ne bakola naye ennyanja emubeera kuno temubakkiriza kugenda kusoma omwana oluzaalibwa bepawa mumutwalirawo mu nnyanja kati n'atuuka esa nga talina qualification ezimweta okwalifying ogenda okukola mirimu egyasi kati ekyo nno si kituufu musomesa abaana ekyo nno si kituufu olw'ensonga ng'omuzadde wuliriza ng'omuzadde teri muzadde asobola kukeera ku makya kukwata mwana we n'amugamba togenda ku ssomero ogenda mu nnyanja ekyo si kyangu musomesa abaana tubasomesa naye ng'omwana asobola okutuuka ekiseera n'akoma waakomye ng'era obulamu bw'ensi bwe butambula okuba ayoola ku nnyanja waliyo n'abatabeera ku nnyanja naye nga baakoma mu siniya 2 ogujjeeyo kwawe waliyo abatabeera ku nnyanja naye nga baakoma mu siniya 2 naye abatabeera ku nnyanja naye nga yakoma mu P2 gye bali mu mbeera eyo Katonda yateekateeka waawe ojja okukoma mu kusoma waawe ojja okukoma mu bintu eby'enjawulo kakati wensabira gavumenti nga tumaliriza batuweeyo obuyambi obwa mirimu emirala egikolebwa bannakiyindi tusobole okuyamba ku nnyanja eno okubanga esobola okuwummula naye wegitaaweewo ennyanja tejja kusobola kuwummula abantu bajja kugamba waba tukuba amasasi batukube tufe nenze sirina kyakola kuba omuntu asitavinga ne bwakola otya ne bwokola otya aba akola ne bwesigendera ngenda kuviira mu nnyumba kale mu mbeera bwetyo tuwadde n'omukulu Faizo nze nsinga kutegeera kulya Prince Faizo musajja muyimbi takakonyeeko ate nga mukulembeze yalondeddwa kukikirira abantu ba Kiyindi Town Council ku district ey'Ebuyikwe. Buyikwe district erina amagombola gali 13. Buyikwe South Constituency mwe tulina amagombola 7, Lugazi Municipality amagombola 3, n'Enjeru Municipality erina amagombola 3. Naye constituency 2 Njeru ne Buyikwe South zikoona ku nnyanja kitegeeza ennyanja kya mugaso nnyo eri ekitundu kyaffe buli wetabanguka ekosa
ebyenfuna bya Buyikwe district. So bakama baffe tusaba mutuyambe ko mba mujja kutereza ate tetwonoona cause go pushing ave waneno yinzo musindikira nagenda nakola emize gitali michi birungi for now baba yusinka n'olundi mukama batukuumire akatalekeka kabaawo akatalekeka ngwalo mukisa guno okwebaza bannakiyindi okunteekamu obwesige ne bannonda nga kansala waabwe abakiikirira ku disitulikiti ate era mu mbeera y'emu nsaba bannakiyindi tukwataganire wamu ebyobufuzi oba ebyobululu byawedde ekiseera kye tugendamu kya buweereza naye obuweereza tebuli ku nze Kago walonze nange nawe gwe yanonze obeera muweereza ku lw'okuba byempeereza gw'obimpa naye abasinga obungi baba bamanyi nti bakulonda gwobeera omuki omuweereza naye nga buba buvunaanyizibwa bwo nawe yalonze okutunuulira oba okufolowinga nze ng'ompa amagezi amatuufu ku biki bye tuteekeddwa okukola ku lw'okuba si buli yalondeddwa nti yasinga okutegeera mu nsi yonna tuba twetaagako obuyambi. Export TV to the world.